President Lavuniga Republic. Cabinet wamala n'ogiteekawo yonna erisitedde. Era ababaka tulina kalo. Mulina ababaka ba Lavuniga. Kalo. Bana ebitiibwa baabyewa tetwaliyo naye nga buli agamba nti nze ndi presentinga kino kyekyo. Kuviira ddala ku mwalo mpaka ku lukalu. Okay. So kyekiro baganda bange abalaba manya n'eddoboozi Eddy Musuuza. Yaman. Pan your screen right now. Once again, nsanyuse okulaba ku mukutu. Webale kutweyungako. Mukama mulungi. Noza tutandikire ku Carnival. Omwaka guno si Kenzo live, si Kenzo concert, si Semyeko zo live, wabula festival, Eddy Kenzo festival. Yeah. One on one. So could demo jitunyo. Where did the idea come about? What is it? What is exactly going to happen? What is going to happen? It's fun. Like kunyumirwa kuva kumacha mpaka lwaggulu. Time, what activities are going to take place? Ntambula mpola. Kunyumirwa nga mulimu okucelebrating friendship, oluganda, celebrating music industry, so kubeera abasanyufu okumitingagana, okumanyagana, okitegeera bantu bangi beemitinga mu bintu ng'ebyo ebitali bya dakiika ntono bali ebigenda okutakinga long. So abantu bafuniramu nnyo connection naye bajjamu n'abaagalo ne bawesiza ddala embaga ne zibaawo. So kigenda kubeera kintu kirungi nnyo tugenda kubeera eyo kuva ku makya mpaka lwaggulu abantu bagenda kujja n'abaana baabwe abaana batoka okuvaawo bagenda ate buli kubanga tutandika entertainment etandika ku makya mpaka lwaggulu. Tugenda kubeera ne minizu, tugenda kubeera n'ennyonyi bbiri, ennyonyi abantu nga batuulamu ne batambuzi ne babuusa ne kutwala ntebe ejjinja n'odda zigenda kuba bbiri kubanga tetufuna nnyo bantu line. Tugenda kubanga tulina bouncing castle, tugenda kubanga tuleeta ezo ngamia biki ebeera bino zabigwa mu minizu naki. Then tugenda kuba tuba n'abayimbi kuva ku makya mpaka lwaggulu. Tugenda kuba tulina ebirabo ebinjawulo tugenda okugabira abantu nga boda kukazi, tugenda kuba tugabira abantu amatishaati biki kugamba buli kintu. Olunaku lugenda kubeera very busy. Tulina abantu abagenda. So Kenzo steps on stage at what? Ajabera in shift? No, nze ngenda beera awe ngenda osula kuba nze ngenda beera ne tenti yange ennungi wali ne ba VVIP balina tenti zaabwe ebitebe nga biringa bino ebyeka bantu batudde awo akasana tekabooka emmere ejjira kumukumu. Tulina abantu abagenda okufumba emmere okuva mu bitundu ebyenjawulo, abantu abagenda okwokya emicyomo mbibisi nga bw'omanyi ekintu festival bwe kikola ki festival bwebeera. It's fun kuva ku makya mpaka kiro. Okay, it is the first of a kind. It's the first of its kind artist festival here in Uganda. Sabayimbi bangi nnyo bonna bajja beerawo. A lot, even international artists. Already nze napostinze bupostinzi by international friends, international artist friends bange ne batandika okunkubira. Ochegeera when is it confirm in time I would like to support. Ochegeera ngenda kuba ntandika okuba unveilinga mpola omukomo. I believe I have a lot of friends in music, Ugandan music industry and across. Ne wano music industry ya Uganda nyine mikwano mingi gyonna gigenda ku representinga. Okay. Kugamba man there is a lot. As tujjamba tubisumu, I think it's going to be the talk. Okuva leero, okuva itwa kilaunchinga. It is the talk. Buli naku naffe abantu tujjamba tubasumulirako kyekino. Kakati ndoza twogere kati kubigenda maaso mu ggwanga. There is too much of course happening here and there. Show first of all wagilonze kololo. Nagironze kololo kuba wantu okawasobola obuukira ennyonyi. Okawasobola okubuukira ennyonyi. Obuukira ennyonyi. You booked that place. It's an offer from the president. No, I booked the place. I paid for it. You paid for with my money. People thought president offer. No. But these are things they should give you. Twabadde that tugenda crediting a government okuba nti tebampadde ekintu kyonna. Tebampadde. Banzikiriza bukkiriza kolerawo era ne mbasasula. Meeting gye twalimu ewa Honorable Kadaga sise ezimu ku yields ezivuddemu. Ekyenali nkyantwale wa Kadaga kumugamba bawe okubanga parliament kati yefuga eggwanga. Kugenda kumugamba nti music industry bagiconsidering ennyo mu bintu ebisinga obungi kuba abayimbi bantu bafuna nnyo obuzibu
kati tuli mu kusonda buli kaseera tuba mu kusonda kawashi zifuuse kawashi ate ago gonna kusekererwa industry yabikanga yalimu abantu abatali serious nga tugeza kugamba ti tusobola teekawo structures abayimbi basobola ofunira ssente ne baba nga luli ne baba akubye hiti 2-3 taddamu kufa bwavu asobola okwerabirira so era nga nseekinga ministry number nti abayimbi oba gundi ya art yonna okutwaliza wa music dance and drama ffenna tufune education and yeetongole honorable yagamba ki honorable akikolako era yakikkiriza nnyo era agenda kubanga akitambuza okay kakati chap Aziz anabirako ku kanivo yavuddeyo ebimu n'agaana Aziz muyita je ku kanivo ava ebintu ebyo ebyekyana ekitebe okukiraimingira mention just a mention bugundi teyanjogeddeko I don't even understand nga kati gwe bogende wa parliament honorable ne batakusima ne batasima byokola Aziz believes nawe wandivuddeyo no in a special manner no more appreciating era yagambye nti bwotagire ajja kwabya ebyama alanye ennaku gye yakujjamu you know Aziz nze kyenyinza omugamba muganda wange oyo akakkane okisegere akakkane ajje tutuule ng'abooluganda bw'aba ayagala oluganda bw'anaagenda mu mawulire kitulaga nti aba aseekinga attention ayagala mawulire ekyo naffe buli muntu aba akiraba naye bw'aba awulira nti ayagala luganda ajje wa muganda we tukole obuki oluganda takutuukirirangako ate Azizi yantuukiriranga era ng'ajja ne tunyumyamu naye ng'ate waliwo ekintu ky'atajjawo kye yateekawo ye yennyini kiki kye yateekawo nze nafunamu naye obuzibu edda nga talowooza nti ndiba bwe nti okigenda naŋŋamba nkugobye genda yakugoba bugobi Aziz yangoba twafuna motaka naga ntoddanga wendi twali wali ku west end naye ajjukira bukimu akimanyi kadi simanyi nze nyinza nti okutandika nentandika okukolagana naye nga yaŋŋamba genda mpaka yirwa ajja nanga blood biri ebyaliwo bikole ki bigwe kuba sinze nabitandika yabitandika nali nyingira gate nanga asooka oyimirira awo oshegera lwaki wayozeza oluyimba lwange konze luliyimba wali oyozeza mbu oluyimba ki oluyimba lwakwatagana codes luyimba ki nyimba kyezo solo only yakwatagana ne wampisa funa bulungi codes ezimu kati ne mugamu naye bwekibabo kiri nsonyiwa saakigenderedde nanyiga nnyo era nanganzi toddangamu okubeera wendi kakati ekintu ekyo bwe yakiteekawo ate nze ndi muwulize kuba oli mukulu wange ekisooka by that time yali ansinga amaanyi ali fit yaŋŋamba nja nakukuba ekyo yakyogera nga nja nakukuba okitegeera ebimuviira kuba muwa ekitiibwa ng'omuntu omukulu ansinga ku myaka ate era muwa ekitiibwa nga senior artist yansooka mu industry ne muviira kaakati yajjanga nayogera nange ng'ayogera ku Aveyo story kibulad naye nga kiri takijjeewo kyeyateekawo kaakati has he had an attribute ku bulamu ku kyoli kati kyoyinza okumentioninga Aziz yali munnange yanyamba ne muyamba Aziz yansooka mu industry nga mutambulirako genda muzize twayitanga zi night ozitegedde ezo jam session ye yali mukubi wa bivuga nga bamumanyize nga tebamanyi nga gwe ngamba nsabirayo nkubemu naye Aziz nange namuyambanga nze nasitulanga gitaayi okitegeera Aziz bwe yakola oluyimba nkumira omukwano twagenda naye mu studio ne tubeerayo ffenna nga ne tusurvivingira wamu ne tubeera wamu Aziz nenkwata oluyimba olwo ne ntandika odutambuza radio ku radio computer ku computer mu kibuga era ne benaziwa ennyimba bwe baba gye bali bajje banjulire abamu bakyalina balamu ng'omusajja omukulu Wilberforce akola ku record Jacob Omutuuze nawe ennyimba bahabike babina baby nga nze ngenda ne mugamba nga nkuba n'essimu nenga bambi mpisizaamu kayimba ka Aziz nfuna bulungi olongo kwa nimba you start but you still helping others oyamba storm la tukanga na olista kuba oli ali mukulu wange ate nga nze njagala abe wakabi nga I believe bwaba munene banange mpitawo kati oyagala jewo ki ajja kwetondera nti sonyewo kugoba olyoke mukolagana kicho oyagala yali alina okujja ngambe ti blood biri bine byaliwo bikole ki ye abadde nga ajja nayogera nange ne twesange ne tubongamu naye nga nze omuntu amuwa ekitiibwa sisobola kumuwa kumuga jangu tukole kino jangu tukole kiri nga yaŋŋamba toddangamu okukola ki okwebuuzaako hayi kisoboka naye
waliwo embeera ndowooza you understand oli muntu kitegeera so kati mu ekyo Aziz bw'abanga alaba nti ogenda mu media ge makulu kubanga bino byonna kati Aziz tuli mu mwogerako yalaba tumukolerera kyayagala ne this is a wave lero lwakumeka lero Friday bwe tunaaweereza omwezi bino teri agenda kuddamu byogerako naye ate damage gyali mu kukola buli kyayogera buli kyakola kigenda ku record so ebyo abiveeko ebya media ajje tutuule kale. In another ebimu ku bitrainings we are trying to summarize the week. Kenzo has flagged off the week. When mwali mwawukana ne Rema, I liked your approach. Mukwano gwange oyo mwagaliza olugendo olulungi. It was always the talk of from your tongue. Until I was on the show ne bandetera story nga Kenzo is concerned bw'atali kulaba mutamuwala we. Nenebuuza mukwano gwafuuka atya a problem eri muwala wa Kenzo. And how is the situation so far? Omuwala aleka yanyiigamu naye tumuwa obudde tumuwa obudde wenakyo wakola ekinyiiza oba ate ayinza okunyiiga nga sirina kyenkoze era weekiri era nyina okuba nga nyina kinamukola gwe tukimanyi nti kati yave wange n'agende wa Sebunya anti nga mutegeeraganye nti temukwatagana anti era obutaka tukwatagana obwo kirabika ye oba n'ebiriwo mu media I don't know maze banga nga simulaba I'm also trying to understand kyokoze njaga ku understanding nga kyoyinza okuba I don't know nze kyemanyi interview gye nkubaddeko mwagaliza mirembe mukwano gwange Rema mukwano gwange all tomunenya ne bakuvuma ne bakuyisa obubi Shey Shey bwe yakuyisa obubi you didn't put it on her kubatwa abane tukukonvane Rema oloza teyandye etonze n'otugamba no si kya Rema it's oli Shey oli mulala so where the problem is okuba nti takukiriza kulaba mwana kachesu tategeera ekyo yasinga okimanya paka katera tunnamulaba mwana waffe Amal ngenda almost mwaka what are you doing about it as a man to recover them oza toyina custody kubanga olwanirira omwana oyo kino kyenkola okwogera ndi simulaba kasita y'omwana akimanyi ndi simusuuliridde neetaaga omulaba naye ate sijja mulabira ku biso sijja genda kusikambula abantu mataayi Allah Kalim Sekiga kiri serious. The issue is really serious. Oh my God. Kale, how are you recovering away from her anyway? Kiri kitya? Nze ndi steady. Tonafunayo mubeezi mulala. Gondi bitone yangambye Stabua natolo oyo amukwagaliza. Mukyala muggumivu Stabua natolo tayomba yomba bano balidia Jasmine babayita basire queen so Stabua natolo ate hajati engambo nja kimunnyonnyola we namusanga obembozi wagiraba bwagambye tewali buzibu. So Kenzo, okay, we are coming to the climax of the show. So omwaka eksogera tutandika ku Carnival tugambye gena beera mu March 28th. Luno lunaku lwaffe abantu bonna bahasla omuntu appreciating Kenzo gyavudde omuntu appreciating enkulaakulana mu ggwanga mujje kino ekintu kirungi tekiri mu buzibu bwonna kya Luganda kyakwagalana kyakolagana njagala buli muwagizi wange ali eyo ng'omanye nti mpita mu buzibu bw'okusoomozebwa kuba kati nze position mwendi abantu buli omu ayagala kunzisa wansi buli ayagala ofuna ku mawulire akuba nsi buli ayagala okukola kiri akuba Kenzo buli muntu ali against Kenzo naddala abali kati simanyi nsaba joyise mu muliro there is always a situation that tries to pan you down and you always recover okuvira ddala tegubadde mwangu bingi okuvira ddala ku bya bwagende wa president ndowooza kyakola noise ne kikkakana waliwo issue ebyajja grenade ne bikkakana waliwo ebyarema ne bijje ekyo nali manyi kikutadde wansi no surviving by the way kye nembadde neerabidde ne beast eno you have a beast my brother oh my God emotoka eno wagimpadde shots mwagikutte shira mu mpe ebifaananyi ebyo that car by the talking about that beast this is Eddy Kenzo ntuyo sente za Eddy Kenzo nze nakakolera emyaka 10 ndi mwana wa ghetto I know how to save oshegeera nze nkola netondabangako mu bbala nga ntambula obuliro bunyooka oshegeera yensonga manje nava kati wemma nsobola osavinga nsobola obutadda gye nava amakungula geego abakitegeera nga Mukama yabawa sensi bakimanyi
abalowoleza okumpi balowooza the other way around. Balowooza president yagikuwa. Is there a problem president wakuwa emotoka? Kenzo kwa accomplishment ate era Mukama Katonda n'amala nyamba president nampa emmotoka nyinza okweyagala era mba musanyufu. Kuba is the president fountain of honor. Abampadde abanga bidde ate balala baziwa bonna si bannayuganda ziwa Basenego. Era n'amala agimpa nkuba kakule. Kati nga tumaliriza. You don't miss Rema at all to the one. Ava mu story. Celebrity track. Subscribe.